byogera n'abantu bano bengenda okwabya nga siseka eriiso nga litunulanga bwe litunula kubanga tuli banyiivu tujogeddwa tumanyiddwa twavwaziddwa tuttiddwa tulimbiddwa tukoleddwa buli kya busiru ekisembayo gavumenti ya Museveni. Ensonga za Buganda kuvoola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Olunaku olwegula amawulire gabuutikidde social media nga balaga nti omuvubuka pressure akwatiddwa n'abadde yeegumbulidde omuzigo okweyita Ssaabasajja ku intaneti. Bannayuganda bwe bafunye amawulire gano bagambye tekisoboka kubanga aliko ababadde bamutuma ate nga abamutuma bennyini bali mu buyinza. Tebasobola kubeera nti beefuulidde omuntu waabwe ne bamukwata. Bannayuganda bavuddeyo nga basaba obutambi nti babalage katambi ng'omuvubuka akwatibwa wabula ekifaananyi kiri mu trending ku social media kiri kimu kyokka. Teri alina ka vidiyo kalaga nga bamukwata. Beebuuza nti yasobodde okukwata ekifaananyi ekyo ng'omuvubuka akaaba yalemeredde okufunayoko ka vidiyo wakiri ak'eddakiika emu akalaga ensi mu ngeri ki gye yakwatiddwamu. Bannayuganda bavuddeyo ebbanga eriwerako nga bakuba omulanga nti omuntu avoola Ssaabasajja lwaki takwatibwa. Bagenze okulaba nga kiyitiridde social media yeefudde abantu bakyankalanye bagamba omuvubuka oyo bw'atakwatibwa tugenda ffe kusituka tulwanirire Kabaka tajja kujolongebwa bw'atyo. Kwe kufulumya amawulire ago ne batulaga nti omuvubuka akwatiddwa. Naye ne gye buli eno Bannayuganda babibuusabuusa nti wayinza okuba nga olwo kye babikka balage eggwanga nti omuntu tumukutte mukakkane. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu zino. Haji Ssettuba waali okuyamba mu bizibu bye byonna by'owulira by'osangamu okusoomoozebwa. Haji Ssettuba ali akola ku nsonga ez'abo abaagala okugendako ebweru. Haji Ssettuba akola ku mmwe abanoonya empapula. Haji Ssettuba akolera mmwe abanoonya emirimu nga tonnagifuna. Nammwe banjagala kunnyongeza ku musaala gye nkolera abakolerako ddala. Ono akola ayitira mu kusoma dduwa era baasomedde ku dduwa ze bamutendereza. Essimu eri 0703 31 39 25 gwabadde tonnamugezaako mukubireka kusomere ku dduwa ze olidda kwebaza. Basebo ne banyabo waliwo omuvubuka gwe bayita pressure najja nemwogerako ennaku ezo era information nenjibawa nempooninga gavumenti ya Yoweri Museveni nembagamba mbadde ennaku 20 bwe mutakwata pressure era nembagamba bwe mutakwata pressure ekiddako temumbuuza. Nenfulumya information eyo nga mpooninga Joyce Nabosa Sebugwawo, Minisita wa Yoweri Museveni wa ICT. Nemugamba Joyce Sebugwawo, mission zonna ezijolonga obwakabaka bwa Buganda ozimanyiiko. Era Joyce Nabosa Sebugwawo wasitula abataka ba Buganda n'obatwala ewa Yoweri Kaguta Museveni. Abataka bajjajjaffe abataka b'obusolya igwe nga oyina kifo ki mu bwakabaka ekisitula abataka ba Buganda. Era tewali kive kisinga ekyo kye wakola ekyokusitula bajjajjaffe abataka b'obusolya n'obatwalira omukopi n'atuula nabo n'addwali n'abajolonga. Mu bwakabaka baffe ba Buganda abataka mu muli munene era be bamu abakuza omulangira. Misioni zonna ezaagala okulaba nga bajolonga Ssaabasajja Kabaka n'okujolonga omulangira Semakookiro Richard byonna tubimanyi kabikuse. Nga sinagenda wala nja kutegeeza famire ya Sebugwawo. Famire ya Sebugwawo mbadde mbasaba mwankubidde essimu era famire ya Sebugwawo nga mwegaana ebikolwa Joyce Nabosa Sebugwawo byali mukola. Era famire y'omugenzi Sebugwawo omugenzi Nelson Nkalubo eyafa nga yegaana ebikolwa bya Nabosa Joyce. Kakati mwabiŋŋambye ebyo era ne Nabosa Sebugwawo yankubidde essimu ne banne nga baagala okumpa ssente. Nze sikolerera ssente. Obuganda bangi muli ssente ze mukulembeza bantu mmwe bwe busiru obusemberayo ddala n'obatunuulira. Obuganda ne bubalera, Obuganda ne bubakolera ki ne mulya ssente.
nga mwagala obusuula ne bubalemerawo. Essaawa zino kati njagala mulye vidiyo negenda kubeera nzibu nga sinaleeta omuvubuka gwe bayita pressure ono abadde ajolonga Ssaabasajja Kabaka. Amawulire gafulumye eggulo ne bagamba akwatiddwa. Njagala muwulire bulungi mutule ku vidiyo ow'omutima omunafu gyesonyiwe. Ne bafulumya amawulire ne bagamba omuvubuka ono akwatiddwa era ne bateeka ku social media ekifaananyi kino. Ekifaananyi kino mukiraba? Kati njagala mubeere bagezi kuba zino enkodomali bano abanyampi the Nyampians balooza tetutegeera. Kyekino ekifaananyi ekyafulumiziddwa nga bagamba akwatiddwa. Saagala mugwe mu katego k'abasajja bano. Wano mwamutuuzizza we mwamutadde mu kifo ekimu ne mumugamba twagala weesiige roobu ne yeesiiga roobu n'abeera mu mbeera eyo nga gwe bakutte tebannamukwata tebabalimba. Saagala mugwe mu katego ono tebannamukwata. Era okuvaayo ne mbabuulira nti essaawa yonna tuzzaako ekiddako kwe kufuna babulooga ba NRM aba Yoweri Museveni okuli Calvin Kayanja, Abaho ne Jennifer Furufiga n'abalala ne batandika okufulumya information eno nti akwatiddwa. Ono bamuwa amaka era akuumibwa. Ababagamba nti yakwatiddwa mu bitundu eby'emukono babalimba. Baagala basika sigino. Wuliriza ki ekigendererwa. Kati kambatandike. Yeno message njamugende mpola. Era ow'omutima omunafu vidiyo gyesonyiwe. Babulooga ba Museveni bino bye bafulumya. Wuliriza bulungi era baleeta ekifaananyi balage nti Jennifer Furufiga ye yakutte omuntu ono era biki mwe mubiveeko. Ono twagala okubagamba ebigambo bino. Yadde mumukutte tuyina ebibuuzo byaffe bingi eri gavumenti, tuyina ebibuuzo byaffe bingi ebye oyo omuntu oyo. Ani abadde amutuma okuvuma Ssaabasajja Kabaka? Ani amuteekamu ssente okuvoola Kabaka? Eddamagi gyakoze ku Buganda, damagi gyakoze ku Bwakabaka. Tetuli basiru bwe mutulabako amatu, tetuli mbuzi bwe mutulabako amatu. Buno obukyaayi abantu bammwe bwe mutuma mugenda kufubutukira mu Baganda mu neeyisa gye mutagenda kukkiriza. Nkiddamu wuliriza kye bapulaninga. Ono bulooka wa Museveni simaabawo ku TikToka simaa biki ebyo TikTok bye bino byayogera mubakutte tebannakwata mbuda eyo. Wulira. So guys, amanya nedo was Frank Abaho nga bulijjo president wa TikToka omu bwati. Video eno gyenze okukola nze kugikola about kyali waffe oba TikToka munaffe gwe bayita pressure bagamba enaku z'omubbizi baana ezimala ne ziggwayo. So omuntu yenna ng'oli ku TikTok ng'oyagala kuweebuula gavumenti, oyagala kuweebuula abantu abakulu, omusiru omuwulira atandikira eri bw'oba oyagala okuweebuula gavumenti omulaba. Kati wulira ono nabalaga ebifaananyi ng'ali mu ofiisi ya Joyce Nabosa Ssebugwawo. Kale abantu abatusingako ab'amaanyi abo be careful. Agakagwawo gali bwe bati pressure akwatiddwa. Ate akwatiddwa bali abamalayo. Wuliriza agambye akwatiddwa bali abamalayo. Naye agenda bagamba nti tali ku poliisi waali ali seefu biki. Kati wulira. Twamukute ye full figure president advisor omugwa. Kankaze emabega wano mukawulye bulungi. Bwati. Video eno gyenze okukola nze kugikola about kyali waffe oba TikToka munaffe gwe bayita pressure bagamba enaku z'omubbizi baana ezimala ne ziggwayo. So omuntu yenna ng'oli ku TikTok ng'oyagala kuweebuula gavumenti, oyagala kuweebuula abantu abakulu, kale abantu abatusingako ab'amaanyi abo be careful. Agakagwawo gali bwe bati pressure akwatiddwa. Ate akwatiddwa bali abamalayo. Omuntu amukutte ye full figure
president advisor omu bwati yavayo n'agenda ku TV yaso TV n'agamba nti pressure mwagala baganda bange sitera kola video nga za kigundi but information jempa ebantuufu pressure ali munda ate temunoonyeza ku poliisi wali wazibu nnyo otuukawo but president advisor gwe tumanyi nga furuga generali tulina president nze manyomu president advisor manyomu full figure akolaganye n'abana abantu abamalayo ab'amaanyi pressure ali munda bamukutte okutyobola eddembe lya kabaka wa Buganda okuvuma mama wa Museveni misango gy'alina mingi abamwagala temugenda ku poliisi taliyo kino kyonna ekiriwo oba okukwatibwa kwa pressure ba kibe ekyokulabirako eri ba tiktoka tuleme okutyobola abantu abakisinga so agakagwawo gego pressure ali munda bamukutte uliriza ebisingawo ngenda bibawa n'enkya ngenda bapostingira video tugiteekeyo eno information njibawanganze president wa TikTok kuba pressure abadde akozesa TikTok ate nga TikTok munaffe then ekyokubiri kyenjagala okulabula waliwo gayi mu poliisi bamuyita Patricia wali wano ku TikTok ng'oli TikToka ng'ovuma abantu ovuma aba TikToka njagala kwoninga ku bintu ebi bibiri gyowaze ku live n'ovuma ulindako omukulu oyo mumuwulidde bulungi agambe Jennifer full figure yamukutte era ekifo mwali temugenda musanga ku poliisi ali safe bali mu kubalimba omuvubuka ono entula gy'atunulamu eyo giraba bakoze akabaddi ne bamusiga loobu waabwe kati banoonya engeri gye bakifumbamu kubanga kyabatuddemu baveeyo balage nti munange tuli sorry biki naye ng'aliwo ali abicepere kaakati vidiyo entuufu ketandike omulamu omukulu guli ludda wa njagala owulirize bulungi vidiyo eno pressure yani kansooke na kano nako mukawulirize mama wa pressure akolera mu katale bayitayo mu kinyolo erugazi omuba mu manyiyo pressure fe tukuze tumulaba pressure yatwalibwa wa chairman okukubibwa emikubi buli wiki ng'emize gimutwazayo ebiri okuvuma kubba olunaku lwe nasembayo okumulaba ku musango gw'okubba yalembye sente za kitaawe maama we n'amukwata n'amutwala ewa chairman n'agamba buli ayagala akulu abantu bakuba pressure defense yakuba pressure ede yali yamukola n'agamba gwe katono omuntu anoonya wakukuba ne bakuba pressure ebyo kati nga nvudde ku nsonga eyo kati ngenze ku vidiyo entuufu eyandeese omuvubuka oyo pressure amanya g'amatuufu ate ye muwanguzi Mark kati nja vidiyo entuufu etandike yavuddeyo n'atandika okuvoola obwakabaka bwaffe obwa Buganda era nga bwe nzize mbagamba nti mission zino zonna nsasulire era ne mbagamba Joyce Nabosa Sebugwawo ya omu ku baali mu mission zino nga Yoweri Museveni ensimbi yazimuwa Joyce Nabosa Sebugwawo yani abafamile ya omugenzi Nelson Nkalubo Sebugwawo w'enkumba bavuddeyo ne banoonyako ne baŋŋamba erinnya lya famire yaabwe omukyalo oyo alyonoonye era bejjusa lwaki yabafumbirwamu ne bantegeeza nti Joyce Nabosa Sebugwawo tabangako mwala w'omugenzi Nelson Nkalubo Sebugwawo wabula yafumbirwa bufumbirwa mu famire eyo omwana asooka gwe baalinga bayita Dani Sebugwawo era ye yali mutabani w'omugenzi Sebugwawo omukulu era nga omukulu Dani Sebugwawo akyaliwo amakaage abawangalira Naalya ne Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo era n'abaŋŋamba batangaaze mbanyonyole bulungi nti nabo si basanyufu olw'ebikolwa Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo byakola okulaba ng'atyoboola ekitiibwa eky'obwakabaka bwaffe obwa Buganda
Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo azze abeera bloka mu gavumenti eya Yoweri Museveni okulaba nga batyoboola ekitiibwa ky'Obwakabaka baffe obwa Buganda era ng'agezaako okuleeta abanyampi bayita abawalusi okufuna emigabo okutandikawo embeera naddala ezisaanyaawo Obwakabaka. Era omukyalo ono missoni ze zonna ne Yoweri Museveni ezisinga zikoleddwa nga kwe kuli n'emu eyasembyeyo ennaku ezo eyeewunyisizza Obwakabaka baffe obwa Buganda. Omuvubuka pressure waliwo amawulire genfuna era njagala muwulirize bulungi omutima omunafu njagala ove ku vidiyo. Bangi muzze ne mumbuuza pressure yagenze n'akola bu vidiyo kati nja tubanyonyola ensonga zino. N'agamba nti omulangira Jjunju bwe yagambye mbu yazaala Richard Semakookiro. Bino byonna bya bulimba. Saagala mugwe mu katego. Omulangira bano ekigendererwa kyabwe kukuba Ssaabasajja Kabaka n'abaliddawo. Era byebyo ne bya pressure abantu baganya okukkiriza nti omwami ono yakwatiddwa. Baagala ki kinabakkirizisa asimbibwe mu kkooti ensi yonna etegere nti ekituufu omusajja akwatiddwa naye bali mu bikwekerera nga babagamba nti tetugenda mmuleeta mu kkooti kubanga abaamukutte bazibu nnyo. Weebuuza abazibu be baani abo? Bo bwe baba bamukutte ku nsonga ki? Bannayuganda ensonga ebadde banyiiza kuvvoola Ssaabasajja Kabaka. Ye Kabaka anafuna atya obwenkanya ng'omuntu abadde amumanyira enkya n'eggulu tamulabyeko mu kkooti nti awozesebwa? Kitegeeza nno nti bino bya ddala, bano bali mu kabalina tuzannyira ku bwongo. Omulangira bano ekigendererwa kyabwe kukuba Ssaabasajja Kabaka n'abaliddawo. Era mugenda kulaba abantu bangi naddala ku social media nga bavaayo okulengeza Ssaabasajja n'omulangira Richard Semakookiro. Richard Semakookiro y'ono ono mwana wa Ssaabasajja Kabaka. Tebageza ne bababuzaabuza. Mubeere soba. Mutunuulire face. Omutunuulire bw'afaanana. Era pressure ne ttiimu ye okwogera ebigambo bino byonna bayina eyabatuma. Era njagala kubategeeza ebigambo bino mubiwulire bulungi. Mwenna abaagaliza Obwakabaka bwa Buganda nga sisosodde mu mawanga, sisosodde mu ndabika yammwe. Mission ebadde ku Bakabaka n'essaawa zino ebigambo omwana oyo byayogedde ku TikTok. Abantu abamu waliwo abeerimbise mu Bwakabaka nga badde babisasulirwa. Era genna akasembayo okufuna njagala muwulirize vidiyo eno kuba ngenda jjogera n'amaziga ag'ekitalo ku mutima gwange. Wulira. Omuvubuka oyo yavaayo n'agamba oba omusiru n'agamba nti Kabaka yazaalibwa omugenzi Idi Amin ekyobulimba. Bwe tuba tukozesezza okubala okwangu nga tuzzeeyo emabega, Ssekabaka Muteesa owookubiri yafa mu 1969. Ne bw'abanga yaleka maama wa Pressure ng'ali lubuto, Pressure yandibadde alina emyaka 56. Bwe tukozesa simple mathematics, Pressure essaawa zino alina emyaka 3. Tewali ngeri yonna muntu eyafa essaawa zino n'aba n'omwana ng'ali myaka 27. Omwana wa Ssekabaka Muteesa asembayo bamuyita omulangira Diana Teyagala. Alina emyaka 59. Yazaalibwa 1966. Kati njamuwulirize bino. Ne bw'abanga omanyi akwabalangira bakyaliwo abassekabaka be balina okubeera be balondebwamu okubeera abakabaka. Kati oyo yakyusizza version emabegakaawo ne yeeyita muzzukulu. Ssekabaka Muteesa tawasangako mu Bugisu, tekiriiwo. Kati njagala
kino eno script okumanya bano abanyampi batuddemu. Era Joyce Ssebuggwawo kyemubala ekyokulaba muyinayo omulangira omuto gwe mwagala okukusa. Muyinayo missoni zammwe nga mumaze okunafuya obwakabaka bwaffe obwa Buganda. Wallahi ya Mungu tetugenda kukkiriza muntu yenna kumanyira bwakabaka nga tutunula. Ekyo kibagamba. Bangi musirise nga Ssaabasajja Kabaka avvoolwa. Namunswa nga bamuwawandulira amalusu ne mutunula.